program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike atenge era sti tukyagenda maso kwa tukyafuira tukyagenda maso kwa nti ebeddala ebirano tukyabikuba ku mpewo tukyabikuba ku TV ku radio mpapa za mawulire bikyatambula bituyita persuasive advertisements kirizo bajja kubiranga nenge ekigendo kiri kimugana nga atuliriza ojja kubofa kino kigambo lwensonga ntino bino okuba tibigira mu maaso ensonga balina sente ba controlling ensi controlling media mu mbeera bwetyo n'olwensonga ijja kulyanga ebirango eby'eddagala erifuuyira eby'eddagala erikola ki ebyakibi nebina nebibabilitya tujja bikuba kubanga munange ijja kubeera order ne kati kijja kuba eri gwe munansi awuliriza okuba nti osalawo ogenda kwettawe kanga olaba oba nedda kino okuba kigenda mu maaso mugana nga atuliriza nga bulijjo nkwaniriza ku Impact FM radio Lwasa Mayinja gomunji ali ku budde buno aje kumiddeko jebaleko josuzako engalo abava mu overnight mukulikeeyo mutambule bulungi namwe abagenze okubatika budde mutuse kumukukola tubagaliza birungi byerere abazokuse mwebale nnyo abakyebasena mu kiwuli muliriza tewali tabu n'akamu n'akeddagala weekend oyinza okukwatawanya nnyo wiiki yonna nogala leero kati ogenda kuwummulamuko naye ng'otaddeko radio olinga otuwuliriza webale nnyo abatuuya ku mutimbagano www.imc.ug abatuuya ku app emaiddwa nga Victoria Uganda app banena mwe mwebale nnyo abali mu wanga ag'enjawulo tubassaamu nnyo ekitiibwa nkwaniriza taata maama kasobeera ng'ozukusa ebyedda ng'okimanyi tino weekend eyingiddewo ziri 5 mwezi gwa October omwaka 2024 olunaku lwa 6 okimanyi tino ebyeddala buli weekend otera okugula ku nkoko ne mulyako nga famire nenge nkoko jogo kwanti ogula mugana wange bwebanga nkoko nansi mukama katonda akikubalire nnyo nnyini ddala bwebanga tugenda kugula kiyo kirizo bagana tolimu abo batemu abagenda okutta famire yonga balaba tolimu abo abaddeyo eggwanga lyo nogaa tino kabawomerwe naye ate bafe enca gwovudde waawo nogaa nti sijja kugula ya mutwalo gumu 12 kangula emitwalo 2 ng'enkoko nansi nejuba 7 nga mpanga nene muli ekintu nga muli abulamu ne mutalya kirigera kuba ni balwaza ne muli obulwadde n'obulyanga olabira ddala bwoti wamwe bali nyota tamama kasoberanga gukikoze ngeko jogo kwati ogula sikiyo webale nyota tamama kasoberanga okimanyi tino ebyaddala nti ebitundu ebikola omuntu ombiri jaffe bisinga ku mazzi naye amazzi ago olina okuba tugateeka mu mubiri kuba gatutambuza olina okunywa amazzi bagamba buli lunaku naye nga amazzi gonywa ng'onywa kyetuyita mineral water naga mineral water si chemical water gwe mugula mu supermarket mu magu nedda omu parking nedda njogera ku mazzi amafumbe ng'okimanyi nti newaka ofumba ku mazzi webali nnyo bali eddala mukama katonda kikubalire wamma abaana bo kirizo baga tobanywesa chemicals naga nti ekifuula gali chemical water yensonga waki ne kacupa kwe bateeka amazzi ago nga bataddemu bakusizaako wali chemical composition kakati gwara kitegeera ekyo tunywa chemical obeera waawa teri muntu wagenda maaso n'asimba mazzi n'agenda wali n'alembeka amazzi agava mu nsozi ne gaserengeta kalona nga bagateekawo nga gwe bayita mineral water nga mino zigayitamu iron calcium ava wansi mu nsozi namu parking nga tekiriyo ekyo nedda sebonera nnyabo basema basene wali ne baga treatinga ne bakola treatment gye bagamba basaamu ddagala ne basaamu chemicals endala ez'enjawulo ne bagayita mineral water era nga naawe ng'okkiriza nti yekituufu nedda chemical water wamwe bali nnyo kasobeera ng'ofumba amazzi ag'okunywa webali eddala kubanga okendeeza ku butwa obuli mu mazzi alipoota bagitukola ddala ekigo ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna nekigamba nti nno chemical water gwe munywa neoba omutulongoosezza otya n'eccupa mwe bamuteeka jjukira bapikampika eccupa ezo ne pressure nga zookya ziti zisigalamu obuwuka buli obutiri obutini buti weta bunano ke katono obusirikitu bwotalaba nenga buli carcinogenic bukwasa cancer over time n'olwensonga omuganda wange ojja kwewuunya ng'ofunye ebintu mu maaso tobitegedde bivudde ku ki kumbe bivudde ku ngeri gye weeyisaamu engeri gy'olyamu wamwe bali nnyo taata mama kasobeera ng'okimanyi tina ebyaddala olina okuba nga ogenda mu maaso okuba nga olya ku nva endiirwa neva endiirwa ezo ng'ozeezimira ewaka webale nnyo nga tojja kulya nva endiirwa zino zibagenda mu maaso kuba ne bafuuyira erega buli kaseera buli lunaku ne bazeete ne mu katale nga zikyaliko eddagago n'ozigula buguzi nogaana oliisa abanno n'oliisa baaba mulimu abakazi bambi bana bafumba emmere mutoninyira
mukola kyamanyi okutta ensi eno mwabafumbisa obuveera oli nafumbisa akaveera nanyigira emmere mu kaveera kyokka gwe musajja wattu mukazi onoga notwali ku mmeeza ng'emmere ogira abagifubire mu kaveera n'okola oda ng'oli musanyufu oli mukulya butwa naye oli musanyufu okola oda bakuwa emmere gyebafubire mu kaveera ng'okalabanako wali noga mpa akatogo nabikkula kaveera nga katokota kati nakusenera akatogo n'olya ng'oli musanyufu olugira n'ogenda emulago tukusanga wese emyaka 10 tomanyi kyakutta gwe wettako ennyini kubanga agenda maaso n'olya emmere eyo mugigizire omuna agizira tebajja bufumbisa obuveera ne kasaba nakufumbisa kaveera n'ojja n'okalabako naye n'ogisaba naawe n'ogirya n'enkyakya gy'okkola bw'atyo twagala obulamu bwaffe ffenna tobakufiirwa muntu n'omu nga just tukimanyi ekimusse twagala kuba ntukikola ekyo amma bali kasobeera ng'olya ku greens ezo okuba tokereza ku butwa ate naawe ng'ogenda maaso n'ogula ku butula naga ati nno omuntu yeetaga obutula yeetaga ebintu ebikayirira ebyo mubiri gwo kuba biyambako nnyo mu kuba nti bukendeeza obutwa bwe tulya buli lunaku bwe tutambuliramu bwe tussa buli lunaku n'olwensonga wetaaga munnange naga nti obutula noba bucupula dda katulina ebitulo ebinene ebyo togula naga tobigula ebyo gula obutula buli bukakayira buli obutikatunkuma yoli akaawa obutini buli erya ku bintu ebyo ojja kuba nga ate munange otereera naga katunkuma edda bagamba nga abaavu bwe bamulyanga kati abagagga bamunoonya lwaki babagamba nti muve ku nnyama mbeere nga mulya ku kiku greens baleka munoonya kati ne bamutuseeza nomutuseeza kubanga bamuziremu kati amakulu mayitirivu nnyo nga bwokiwulira mwebale nnyo okukola ku dduyiro kuba dduyiro naye mulungi nnyo munnange kuyambako okendeeza ku butwa n'okufulumya obutwa mu mubiri mukole ku dduyiro exercise bassebo ne bannyabo alisi baga nti olunaku funa essaawa dakika nga 3 kale ntini ennyo okole ku dduyiro wiiki essaawa zo nga 2 oba 3 kale mu wiiki zire nga weziryawo zakukola ku dduyiro obeere nga munange obulamu obuteekawo nga buli twagala bulamu kyekikulu ekiriwo mwebale nnyo bw'oba osobola lya ku white meat lya kamyu lya ku nyama ya kamyu white meat nawe osanyukeko tolinda nga bakoze ng'ogeze mu ddwaliro olina sukaali abasawo ne barekomendinga kati omanyi va ku nyama dda ku nyama enjeru toli birinda ebyo tandika kati ng'okyayinamukka envubo nga odaba kuba nti okaddiwa ng'ate ekikaddiya bulwadde amambaniriza munaffe atuliza Lake Impact FM radio lwasa mayinja nga bulijjo basebo ne bannyabo nze omulangira Kalema gegange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Keza obagaana mugala nga atuliza nyumirwa nga bw'oyiga mu program ekiri emabega wa mawulire Behind the News. Tuwatandise nate program nate olunaku lwaleero mugana ngobeere ng'otegeera mu ekigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira otegeere ensinga bw'etambula ensinga bw'ogiraba bweri oba nedda mugana ng'inza okuba Yesu lisenga tomanyi ke kaseera obeere nga okimanyi ekigenda mu maaso wana wali mu mbeera zina bwe zityo mugana wange atuwuliriza nabasuubiza embaga nno njabba kuba mu ggwanga lyattu Uganda tulina ekizibu wabula si mu Uganda bwokka wabula ne mu nsi yonna waliwo ekizibu ekimanyiddwa nga ekyobutwa tubaye tujja tukyogerako wano good enough week eri nabasuubiza nti nno njabbawa obubaka omwogezi w'ekitongole ekivunanyizibwa ku that is internal banafu ba immigration ne bali ba internal affairs ku nsonga z'omunda mu ggwanga Uganda be batuwa passports be bakola ki kati ogera ekitongole ekyo esemweni mundeyi yavayo n'agamba nti nno bennyamivu nnyo kwolaba bannayuganda bagenda bakendeera mukendeera nga abafa ekisinga okuba nkibatta ate ojja kyewulirirako tukyogera no buli lunaku bulijjo kale munzikirize mbaweeko Simon mundeyi wano katini nnyo embere nga muwulira ate tugende mu maaso ne program njagala kumaliriza ne kino ekivudde mu directorate yaffe ya Government Analytical Lab ebikwatagana n'obutwa nga bwe mukimanyi department ya directorate eyo yakola ku bintu by'obutwa okukola tests ez'obutwa era twafunyeyo statistics zikwatagana n'obutwa tubadde twagala kubuulira abannayuganda abanywedde obutwa bwe bapoisonize kiki ekyokukola ate kiki ekikozi kino ate kiki kyolina okukola bw'oba oteebereza okuba nga onywedde obutwa. Obutwa obusingira ddala okutta abantu baffe
tufunyeyo obutwa buno obwe chemicals zino ze bakozesa ku birime. Abantu ebitundu biwera ddala namu 2% abantu bafudde nga banywa ku chemicals zino ezivudde ku birime ezikola ku birime. Waliwo chemicals zezikozesa mu maka nga jiiki ne sabuni ngoyo. Abaana chemicals ezikola sabuni si nungi, so abaana tebalina okuba nga bamukombako. Waliwo carbon monoxide ono okuziira nga wabeerawo oxygen temala oba nga wabeerawo incidences z'omuliro. Abantu bafudde nnyo n'emisota ng'egyo n'abantu abakyamu okuteeka obutwa mu mmere y'abo abantu bebateebereza okuba abalabe. So abantu bafudde nnyo. Kakati district y'e Palisa mu Eastern Uganda ekyasinze abantu obungi okufa poison netuddako awo Budaka, Kibuku, Mbale, Seperere ne Kumi districts mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda tulina Nwoya, tulina Gulu, tulina Kole. Zino ze zisinze abantu okufa mu bintu by'obutwa. Ne mu West tulina district y'Isinjiro. Isinjiro abantu bafudde nnyo obutwa. Tetumanyi lwaki naye nga statistics weziraga. Ne wano mu Central Masaka abantu abatera okufa obutwa bava mu district y'e Masaka, Greater Masaka region. Bw'oba okozesa bino eby'ebirime entuwaringa nti oyambala masiki bulungi, n'oyambala oba galubindi ng'ezo, n'oyambala ne gloves ng'ogenda kukwata ku ddagala lino kubanga lya bulabe nnyo. N'eddagala lino sooka ofube nnyo okusomako bawandiikako ki balikozesa batya eddagala lino osobole okulaba nti olikozesa mu butuufu bwabo. So nga Digal twakatunulira cases 967 ze tutunulidde zino ze baripotinga, naye waliwo cases nga mu byalo eyo bafa tebaripotinga basirika busirisi bantu bafa bufi. Naye waliwo kese endala eziva n'ebweru w'eggwanga ezijja wano okututunulira. Tuweredde ddala 3,868 zino lab yaffe analyzing. So mwebali nnyo 2022-2023 report. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Alipoota bw'ekyo muganda nga tuliza ya butwa naye ng'obutwa obusinga okuba nti butta abantu omulire bulungi nnyo ebitundu 42 bannayuganda mufa obutwa emufa bwa birime. Obutwa emufa district zayogeddeko ebitundu ebyenjawulo nayo yayogeddeko balima mu kulima kyova nti agavumenti nno ebyaddala abantu bagenda bagula eddagala ku ddagala bagenda okugamba nti lifuyize nga weesabise kuba lyabutwa lyabulabe nnyo. Akati weebuuze ekintu kimu mpulira n'obulanga wabukuba nti eddagala kasita olifuyiza lijja kutta muddo gwokka tejja kutta kirime n'ofuuyira ne liyingira mu ttaka. Eddagala eryo kasita osomako oba nomali tebatya biteekako ebyo naye onoonya ku ddagala eryo emufuuyiza n'onoonya lifespan yalyo mu ttaka limala nnaku mmeka bbanga ki mu ttaka bajja kubuulira. Ne tebasobola biteekako kacupacupa kuba bakimanyi temujja ddigula. Ekyokulabirako kankugezeeko ekyokulabirako 2,4-D eddagala emukozesa erifuuyira kampani erikola eya Monsanto kati yafuuka baya. 2,4-D bakola round up, actually Monsanto eba baya bakola round up bebamwebo alimu glyphosate kati 2,4-D edda ali Agent Orange babikozesa nga butwa mu ntalo butwa ne balifuula eddagala kati erifuuyira ebirime naye balifuuyiza ebibira eri mu ggwanga Abamerika nga bafuuyidde ebibira by'aba Vietcongs ne bikala byonna byonna ne bikala naye bikuma ku kibayita omuliro ne babyokya mu lutalo olwo olumayiddwa nga olwa Vietnamese War. In fact oduwangula bwatyo bakola bakozesa eddagala eryo erimayiddwa nga Agent Orange pipa ez'enjawulo ne bazitwala ne baziwa mu bibira kubanga Japan aba Vietnam bali bakuba Abamerika bubi nnyo nga beekweka mu bibira ne mu buku. Kati bakola
ne bagenda maaso ne bakwata eddagala eryo lyennyini eryakolebwa nga kampani ezo eddagala lyakolebwa ebiseera biri ebyedda mwaka gwa 1991 ne kampani emeddwa nga Monsanto yatandikirwawo. Akati bagenda ne balifuuyira ku bibira ebyo byennyini bye twogerako, ebibira by'omu Vietnam ng'efuuse kye bawalula Amerika teyaka kuba nti eruuzinga. Twogera mu biseera bya 7 wano gyejuuzi nkaga 7 nesoka efuuyira n'erifuuyira then negera maaso neekuumako omuliro kuba yafuuye bweti ne bikalirawo ebibira byonna neekuma omuliro ne byaka ne biteta. Nayo si ensonga yiino eddagala obukyanga balikola ki balifuuyira mu ggwanga erya Vietnam n'olunaku olwaliro abananga okuba bazaala abaana nga balinga ebikulekule tebalina ngalo ziwera tebalina ebigere biwera nga oluusi n'embirizi teziwera nga maaso tegaliimu emimwa gikyuse. Okitegedde n'olunaku olwaliro effect bakyagirina eringa ya nuclear we yali ya Hiroshima ne Nagasaki mwana mu 5 mu August. Akati eddagala eryo ne baliwera diwera terikirira kubanga likola ki likirizibwa ne baliwera wano musango bagutwala mu kooti America okwanga olutalo ne Vietnam yakwesa eddagala ery'obutwa ne bakitwala mu kooti ne gugisinga omusango America ne bagigamba erina okulirira ensi emayiddwa nga eyaki eya Vietnam. Ekyaddiyo okimanyi muganda wange w'amaanyi nga balina ow'amaanyi abasajja bano erega tebaliiwa ne badda mu factory ne bali branding kitegeeza ki ne bajjako erinnya ekadde ne bateekako erinnya epya kati yali Agent Orange ne bamuyita 24D ne baleka okuba bamutunda mu katale mbwatta omuddo kituufu atta omuddo. Neyo si y'ensonga bannasansi bayimirira mu kooti bamaze okwekenneenya ne bagamba nti nno Vietnam egenda kulwala bbanga ki wuliriza bagamba Agent Orange amala ennaku sinnaku emyaka mu ttaka nga taweddeemu emyaka obukadde 14 14 million years nga taweddeemu bigo bya science byange. Okitegedde yesu waki bagamba no effect yagenda mu maaso nakati omwana obanga mu myaka gire enkaaga 7 right now omwana azadde mwana munne naye omuzukulu watukira ekiseera nga omuzukulu naye nga effect y'eddagala eryo agirina kitegeeza ki muganda wange muli biza kale mulifuuyiza mukola ki mulifuuyiza. Nagamba ensonga yeemu abasajja bakola obutwa ne bakyusa bukyusa kubanga sente balina otwa mu kooti tosobola kuba nti obasinga. Kyekyaliwo ne KFC Kentucky Fried Chicken webagamba nti nno enkoko babatwala mu kooti ng'enkoko bagamba nti enkoko lwaki mutunza abantu enkoko ez'ennaku 4-5 because muzikubye eddagala ne baggalawo kampani y'omugagga newo bagiggalawo Kentucky Fried Chicken fast foods ng'ojja n'oyimiriyo enkoko yennaku nti kiyo bagisiika n'ezimbeeti ne bagikuba akawoowo n'ogula n'olya Kentucky Fried Chicken. Bakola abantu balwala kansa afuuse kansa abaana bato kansa bakulu kansa bikoze bitya ne bakebera ga kino ekibi tulya biki bino ne bagitwala mu kooti omusawo ne gugisinga yegana kugwa n'eriwa sirepitirivu nnyo. Omuyi bwedde bwe yakola nefuna balo yabalala mweki yakola yakyusa linnya ebadde Kentucky Fried Chicken n'ekyusa bagita KFC. Aya bas olwakulaga KFC omukadde mwe yagitandika mu story ye ng'egyetandikamu wewuunya n'omusaasira kumbe tebajjayo kiri ekiri w'ekyo. Kati olunaku olwaleero eri mu nsi yonna wasa batudde bawoomerwa bakola ki lulinga n'enkoko zennyini bazijja bweru waggwanga tezikirizibwa kuba abaana bazigira nedda. Wobuze ekibuuzo kimu nga wobuze ekibuuzo kimu lwaki ddala webanga erina branch wano tebagaba abantu ne bagulako enkoko wano aba wano naye nga bazijja eri direct zibakuba eddagala okuva nga kakyali kato paka ne kakula babikolanga munange bulijjo sibe bamiwulira. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike muganda nga tuliza omunywanyi akatwengako oli mu program ekiri emabega w'amawulire wano Impact FM radio Lwasa Mayinja. Tukyagenda maaso munnange mbadde kutegeeza obutwa alipoti amaze okuba nti efulumizibwa kaliba ne Uganda manyi weewaawe muli oyo mugwa mu kaseera kano kennyini mugenda maaso okuba nti mukozesa eddagala eryo erifuuyira baluga eti nno eddagala ekyo kizibu kiriwo kati naga nti nno already company mayiddwa nga eya Monsanto tukiseera okuba nti eggala nawo okugirangirira yali emaze okuba nti erangirira nti yatera okuba nti eggwamu olw'ensonga nti nno abantu bannansi naddala baggwanga lya America ne mu nsi yonna banako gitwalanga mu kooti nga bagitwala kola ki nga baga nti neddagala lyekola erya 24D round up lirimu kye bayita
glyphosate ekirunga ekyo ekitta omuddo baga kitta omuddo nkirikawo simanya mu ekirime ng'abantu abakikozesezza bafuna kansa lymphoma ow'olususu nafuna kansa ow'amawugwe nafuna kansa ow'obwongo nafuna kansa ow'ebika ebyenjawulo muganda wange era cases basawo bavaawo ne balaga bulungi nnyo kooti nevaayo negamba kampani ne beringa esasula eririra miliyoni za dola esukka mu 810 biliyoni namba eri abamu ku bano abaana ba lawyers abalungi webuuze gwe munnansi webuuze gwe ali eri waffe ekiwawe kalungu mu buddu ona sente enazigenda mu looya onotwala kampani mu kooti yono kimanya nti ddala eddagala likulwazizza akati muganda wange walasobola kuba nti oli esonyiwa twagga matino waliwo okibaita alternatives ekyokukola ekirasinga otekozesa eddagala eryo eddagala eri organic lisobola kuba nti weetabulira n'okozesa lwaki tetuddeyoko eri back to our roots amagezi gali kita traditional agedda indigenous storage tasobola kuba nti eggwawo lwaki bagina nga bajjajja ng'egye bakuumangamu emmere gye bakuumangamu kye bayita ennimiro zaffe ne kati naggama tino kiri kimu kyokka kuba nti omanya bwate okimanyi kijja kukuyitako abasajja bakola naga bakola batondawo ekizibu ne bakifandinga ne bakolako research aye ne bakonayo ekyokuddamu nga kiri kimu kyokka nga bakirina bakola buuka ne busindika ne bulya emmere yammwe ne busooka bwonoona ettaka lyammwe nava ne bagamba nti ettaka lyammwe ettaka lyammwe fu nnyo olina okukozesa ekigimusa okuba nti olizza engulu naga n'ensigo zammwe embi nnyo olina okukozesa ensigo ennongooseemu okufuna amakungula kuba mufa nnyo enjala nogaba nesijja kufa njala kangene abasajja nti bakola nogenda mu maaso n'ogula ensigo zaabwe zennyini ensigo zaabwe nagaguliyako ekigimusa n'okigula aye ne bagaguliyako n'eddagala linaafuuyira n'oligula kati wenkugamba nekuzza ali mu kubikkulirwa teri aligula oba okutuna talina kabonero kwabwe ojja kufuuka omuddo owa sisitemu nate mba nimbye kubanga bwe kiboga kigula gye bali nga bakukontrolinga ensigo ziri patented sijja kuzza mu bibagamba okujasalinga byemulima byonna benekyo mukimanyi era mwali mukisuubira kuba twakyogerako wano dda nti kkiriza obagaana mujja kulijasalinga buli kimu kontrol erina okuba nti ebeerawo bw'ogaana bakuyiiya naga nti ensi erina okugenda digital baga mwaka 2015 ebitundu 5 ku 100 nga mugenze digital sovai tuwogera nzo ebisatu kuba nti bisukkanawo kati balina oba kontrolinga kkiriza obagaana naga nti analog tebakontrolinga nedda but digital just remote olyanyiga binyizi pesa ng'osanyalala banakikola batya mulina okuligesitalinga bulungi nnyo buli kimu nga bakirina ekikwatako buli kimu kyonna kyonna newolimira ekika kyetaka kyolima ekika ky'omusaayi gwo nga ggwe ng'omuntu oba owakanabuuza ekyatuuse ku abo abantu mu Lebanoni Israeli kyeyakoze wiiki ekyeyakola yagenda mu Taiwan batumya bakola bu pages kalinga woga nti no page oyinza okuba otambudde olinga akwetaga nakusindikira message oba nakubipinga n'omukubira essimu iyo byata page oba otambula ne bwoti wano ku nsawo oba ku musipi oba mu nsawo yo ekaabanga essimu obutavuga n'omukubira nakupaging oba nga kubipinze ezo page kibakola bali bagenda mu company ngoya company ekola amasimu kuba technology y'omu naga nti noke mu mwaka guno baani abagula amasimu okuva wano nti bali ba Lebanoni tulinayo abatujjweyo aba Hezbollah kati simu pages ze bagula ze zino ne baga nti okay ne batako zimontalinga okuva mu company nga soka si yaabwe because technology bamuyingiramu yenna naga nti oli luddawa ne bakugoberera wotambulira wonna ne bakulaba kati wagira luli banyiga bunyizi pesa muganda wange bappa ne zibwatuka zonna just imagine ne zita abantu mu Lebanon kakati ekikiri ku simu egimaita smartphone yeyo mulamu kulembeze wa gwanga kutuula bali nakwata akasemu kama pesa temanyi kyabeerako akalayisi temanyi kyabeerako kubanga kode kali ku satellite tosaka monta tusoba kwanya waali tivanti wokuba essimu esooka ku switchboard nga mulembeze gwanga naga kale emirira beera tujja kuddira oza lwaki control toto control muganda wange efuze to control aya bas muganda wange nga nkujjeyo eyo kankuwe katini nnyo kano
nagamba ndino olunaku lwaleero nagamba nti puroguramu eno etiisa naye nagamba nti abagiwuliriza n'okuba mwagala ensi yammwe. The National Consumer Commission is urging those who've purchased Top Score instant porridge by the Spark Group to stop consuming the product and immediately return it to their retailer for a full refund. The Commission announced the recall after the deaths of 3 children who apparently consumed the porridge in Ntansane in the Eastern Cape. For more on their decision, let's bring in the Commission's Head of Complaints and Investigations, Prudence Muilwa, who's with us via our Fed link this morning. Prudence, thanks for making time to speak to us and welcome to the SABC News channel. My understanding is that this product actually has its origins traced all the way to Namibia, and in fact there's been a recall there too. I'm not sure about the recall in Namibia. What I know is that the recall is definitely in South Africa. The reason for the recall is actually a precautionary product safety recall on the basis of what we all know has transpired in the Eastern Cape. So the incident in the Eastern Cape has actually prompted SPAR locally from our discussion to say it is necessary actually for this recall to take place until we know for sure that the product is not implicated in the 2 incidents. So we are now saying it's a precautionary recall. Nothing has been found wrong with the product just yet. We are still awaiting the test results from both the supplier as well as the investigations that are now going on in the Buffalo City. It is still quite the move, especially in a context where you're saying you're still not really sure if this product is at the center of what took place. Typically speaking, what kind of steps do you take before making a decision like this? Because, you know, in a context where someone eats food that seems to be contaminated, it could be anything. It could be how it was packaged, how it was stored after being packaged, and in some instances, how it was prepared. Yeah, the reason why we took the step is because the product itself was named in the incident. So we do not want to take any chances with the lives of South Africans. The incident that arose, this very product, the vanilla instant porridge, was actually named as the porridge that was ingested or eaten by the children. So the Commission cannot take chances with the lives of South Africa, especially if the product has been sold nationally like this. It is a responsible thing to do it at such a stage. So until the tests are in, then a recall is called for. It's a discussion that we had with SPA. Yes, the risk assessment indicates that perhaps it might not necessarily be the cause, but until we know for sure, we cannot allow such a product to be sold in the market or for consumers to continue consuming it. Program Behind the News tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike. Ekigala baso muganga mu nsi munafa tuze dobozi olide eryo ya munama ulide owa SABC South African Broadcasting Corporation nga babuuza omukyala avunanyizibwa commissioner ku byobulamu avunanyizibwa mu kulondoola ensinga bino nga etambula muddala mu nsonga y'obutwa. Lwaki bino ebintu babyogera? Lwaki mbyogedde bino ebintu? Givuddeko wiki wedde kwatuika na kungoza nga 5. Yes. South Africa yalangirira wamu ne Namibia ne balangirira ne ba recording okuyita yo obuugi ku katale bwe bayita instant maize porridge. Top Score instant maize porridge lina flavors ezenjawulo. Nga buno buugi bagandi babukolera mu Namibia, Namib Mills, ne babusasanya mu supermarkets ezenjawulo ne South Africa ne butuukayo. Kakati bwe tuwogerera muganda nga atuliriza abaana basatu abato mu Eastern Cape province eya South Africa baafa oluvannyuma lw'okunywa buno obuugi home cooked porridge, obuugi obugula mu supermarket n'obutwala waka n'obufumba n'owa abaana abato. Top Score instant porridge bwe buugi bwenjogerako. Era oluva okufa bano abaana abasatu benjogerako muganda nga atuliriza South Africa okuvaayo ng'eggwanga nirigamba nti nno supermarket zonna n'oba ali obuguzeeko tulabunywa duka mesini oba bunywa genda mu ddwaliro oba tonna munywa buzzeeyo bakuodize ssente zo. Then nabana abafudde bali mu kulowooza kati balabe era kwe kusalagira abantu bonna okulekerawo okuba nti babunywa n'okubujja mu supermarket oba amaduuka g'abantu ab'enjawulo. Gwe munanga atuliriza aliko Impact FM Radio Luwasa Mayinja. Oshegera
lwaki tubyogera bino ebintu kubanga ne bogera supermarket zane Uganda ojja busanga obuugi ate nga of course mmanyi tina mwanga getusonkuba tugulamu ebintu bino tugaleeta oli nava n'agamba tino ye n'agula bino ebikola amangu instant noodles porridge biki ng'aguze mu supermarket natwaka n'afumba nawe abaana basatu bafudde webuuza ekibuuzo tino munnayuganda olina obusobozi olina amaanyi olina ekiwago olina omanyirivu obugenda mu laboratory nti bakebere ekyasse omwana wo abamukayana n'emirambo mugiziikirewo ntina kubanga bafa just because wefudde embo yakufuuka nga bali bannakolamu toyagala kugula buugi bwa wano oyagula buugi buli obweri nagamba tino ezimu kwezo emmere ng'ovudde ku ntereka kuki bati emmere yasobola kuba nti ekyusibwa bagita kooni gye bateekamu kye bayita genetically modified organisms gye bajingirya obujingirizi kooni kati kasooli obunga yemu ku yo emmere nyangu ennyo mu kujingirira mu nsi yonna era nga mwanga asinga obungi gagikkiriza bagirima akati obutwa bagamba tino kasaba buteekamu okuviira ddala wali nga sina mu kutereka kuba okutereka bagamba tino aflatoxins alabika mangu nnyo ne bwe tebulabikirawo buli munda ekigeeza nno babusimbiramu muganda wange atuuliriza bwali bwa butwa ensigo baziba wanziraba oluusi baziteeka ne mu kkala n'ogenda n'osimba ensigo n'ogirya ebbanga ttono nnyo obutwa buba bumala mu ttaka oba mu mmere emyaka n'emyaka gw'olidde ensigo oba kitadde mu ddagala eryo gw'osuubira ddala onooba otya ng'akaseera kaseewo katini nnyo ng'emmere emala emyezi 3 ku mukago okuba nti ekula kaso ne mukunga ne mumulya ekyavuddemu bana kufa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, tulife nama fatuliza program ekiri emabega amawulire baga tuno basonyiwa kati company ulira company kyekoze munafatuliza emaidwanga Namibia evuddeyo Namibia negamba ne statement ne yetonda era nesaba okugisonyiwa olw'abaana abafudde that is bitundu ebyenjawulo erimu kibayita Eastern Cape mu ggwanga erimadwanga ya South Africa era kiyakoze nayo negamba ati nno kirangiriro okuyita products zonna eziri katale mu South Africa, Namibia, Zambia, Lesotho n'eminsi ezeetooloddewo singa mwagula obuugi bwayo era negamba nti egenda mu maaso okuba nti enoonyereza nayo obuzibu bwavuddewa kuba yo ekuba bukubi kasooli netambuza obuugi kalibana sokuba ne banoonyereza okuviira ddala bamulima wa kasooli oyo bamutambuza batya bamukuba batya bamutereka batya batandise naye abadde ne bayisa statement ne beetonda ku lw'abaana abasatu abo abafudde mu ggwanga erya South Africa. Tuli ffenna simanyi tuli ffenna gye muli basobole bannyabo oba nedda haya basi eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. abagala obulamu n'ensi yammwe mwekka tuba tusimbudde wememene tuno tuyambe tokuba simu ku noti 7.5 984 tuwayemuko nammwe atuwa kinedda tugende maaso mpola tulabe munnange ensinga bwetambula ensinga bweri ensi yegamba etya byempulira namayimulira kiri Uganda aya basi Impact FM omulangira gegange sebo ebale kuweereza ggwanga we bali kuliriza taata lya Uganda n'Obwakabaka wa Buganda esebo nange mulangira n'abasajja bakola ebintu esebo nga bya myaka mingi bibateekateeka okuba teffe twakabira biseera bino yes naye batutangaaza nsi yaffe esebo tuwira eddagala gye limala emyaka mu ttaka bukadde ya byewuunyisa alipota weri esebo ate nga kati tetulina batuyingizaamu obunafu ya tukyalina maanyi galima nga ate ebiseera bira biwanvu okutwala ng'olima ewandirimidde wiiki ofuuyirawo ssaawa nga 5 ng'omaliriza yes mbuttabulamu buna na mirembe na mirembe amazima kwekyo kitwala emirembe mingi ogutali gumu egitali ebiri mirembe obanga ameka kuba obukadde 14 mulangi emirembe mingi nnyo yes yeah akwaffe tuba tetubiraba ate tulina busobozi busobola bawawaabira ng'abalala ne bakola
n'okutandikira tetulinawo amazima genyini tenkubiriza bannayuganda bannange besonyiwa ebintu byabwe tudde ku byaffe wawe ebiri bingi tusobola obikozesa tetutaasa ensi yaffe ne bantu bannaffe ono munyagwa kyali nkwebazisa mwana w'ennamanganga webale nnyo akwagala nnyo mulangira webale okuweereza tusiima nnyo okay ne Dr. Gali Wango mutumiddeko nnyo nkalisebo abali ku Impact FM bonna okay bewale chemical water ne juices byonna webale nnyo balida bwana yewale okay ebale weereza mulangira nkalisebo Impact FM ko limula fatuliriza bwatu mula fatugambye yala wanji webale kuliza munafe kakati nze kyengamba ani ono munaye tugenda kufa baati abatuufoddi bannange tuli mu lugendo abatufuli mukoyese mukyamukoyeseeyo ayayaya wanji hello wanji yesu yeebazibesebo amina nnyo nnyabo webale nnyo tuweereza amina nze joy mk2b ye nnyabo nakawawe kakati nze kyeŋŋamba mulangira ebintu bino tebitandise kati nawe era bw'obitubuulira eraga nga bimaze emyaka yes naye kati tugenda kola tya kuba kati fe abamu tuli ba victims infact abasinga tuli ba victims baabyo twakula bye tukozesa tutuno tukaddiye tubikozesa kati kiraba waawo solution gye tuyinza kukola kubanga bo baatuseesera yes ebirime byonna babifuuyira fe tubigula eno tetumanyi wa gye babirimira abalimi bo bafuuyira bafa kufuna ssente yes tugenda kukola tutya webale nnyo bali ddala agenti emebe gyali gyadde of course kituufu nnyo kyogerako tetumanyi kyakola naye ekyokola kiri nti kati abalimi balina okuba kubanga etteeka baligoba ne mu nsi yonna aba ne beekalakaasa eri amatino at least balambenga ebintu nti emmere enkolerere ne gye bafuuyidde ebidagala ebyo jjukira mu European Union tibakkiriza kuba nti ogitwalayo bagikebera kati esigala eno boba otunda ewaabwe olina okutunda emmere eri organic yokka gyotafuuyizza bidagadagala byammwe bino ate nga babikola bennyini kati mwesigale mwe ne mulya mwe ne mufa ku lwammwe kati joyo obanga walina omukisa n'otafa n'otalwala netuuka emulago olabe ekingubiriza lipoota eno ne minisitule yennyini yaffe yawano yatulabula ubos netulabula buli mwejja tulabula obuwuka bagenda bulaba obutwa bagenda babulaba busa abantu bayitivu nnyo bakyafa nakati wetwogerera tekiri baliyo naye kiri wano tuuka emulago wali omanye nti ensi eri mu kubonaabona eyogera no population census lwanaku lwaggulu ambabuulya alipoota yafulumiziddwa naga nti nno bagula life expectancy mbu yeeyongeddeko naga nti nno ebiseera ebisinga obungi olina okuteeka question marks nga 3 egweoyuza programu eno okimanyi bulungi nnyo question marks nga 3 naye wawona ekikigaa nti nno kati abantu tebakyazaala lwaki tebakyazaala yokosa mukimanyi kati bamu nga abafumbo naye omwana tamulaba lwaki kyokka nga family planning kati wedde bagipromotinga mu baana b'amasomero abato as young as 9 oba 12 years. Impact FM kwoli tugenda maaso okay kana munango ono yagambye atasebo mulangira webale kusomesa gwanga lyaffe nze Dembe David ekikoma muwobulenzi naye ku nsonga y'obutwa ne soda gwe tunywa oyo bw'omufumbako n'omufuuyiza omuddo gwonna gukala ate nnyo aya baasi ezowulidde. Impact FM wangi amina sebo naye muganda wange nkubuulire esebo tuba twagala tufe tuggwewo naagala tufe tuggwewo naye singa abantu bawulira ebigambo byoyogeraawo esebo byandibadde byabuvunaanyizibwa nnyo nange abantu baffe balina emputu baagala bintu byangu kati abaana abafudde South Africa bafudde kikwagala bintu byabwereere byamangu kati nze munnange nze tibatemye etteeka senye ku mwalo ambasada w'abawuliza leego yinti webalinyo bali eddala paliisa bayagala kunkubira ku ssimu eyagiraagira abeere eruweere naye mwagaliza omwaka guno nnamba ola abeereyo n'abantu bonna mbakunga eggwanga ddamba bonna okubeera ennamba oyo erinnya erya Yesu webalinyo bandagire bonna nti mbatumidde ekalisebo. Impact FM ko wali muganda wange ensi bwe tuwangalira wangi hello wangi
kale sone gye baliko ani ontata wano mbale wakitakato yese wana kato madengamba mulangira webale nnyo okutusomesa ebintu ebyo naye kati ennaku zo zindu zaabula zobeerako deire ennaku ezisigadde kati mukusoma amakulu wa mukagga lukka mu makya ennaku ezisigadde saazo zimbuzaabuza kale njazikubula n'ekirala kati tukoze tutya naddala abasoda naddala bineeno bikola nga batusensera nnyo mulangira n'ekirala tukoleko whatsapp oba ogirina wakiri otugambeko kale mbeere nga tubeera kutusigala connected kale ebale nnyo nsonziddwa neno embale kato ab'embale batulabire nnyo nyini ddala okay webale nnyo bwana kato yes tulina whatsapp group ebyaddala twogirako ebintu ebyenjawulo wano n'ebintu byenagandi tusobola byogera ku mpewo wano naye singa tubeera one on one bangi bye twogera nabo one on one nga tibiyita na whatsapp group one on one twogera netugala ensi netugira tubikuwanga birina okuba nti bibeera namba yange ya noti 776 noti 4 0776 044949 yonsindika ka message wali netukugattayo n'obeerayo ku mukutu netuboyamu Impact FM kwoli mulangira webale tuweereza muganda yange webali kulisa sebo onabeera Kalemera Sulaimani nga ndi ngando mbutambala yesebo naye wabula bane gavumenti yaffe efeeyo nnyo ku bantu baayo kuba gavumenti abantu webataabe weena yafuga ki ebintu ebyo erabe ng'ebiteekako ekikomo bireme okubeera nga biyingira mu ggwanga kama akutuweera omukisa muganda amina okay enamba gibadde kweri temugikubako ate ni mu studio mujye muyagigezesa nti ebikozi bitya kweri enamba po enamugongo bannaye Namugo asindise message wano agambye nze po enamugongo okuva lwebaazula eddagala erifuyira ebirime ensi tekyakubwa njala ng'edda bwe kyali era okuva lwe twatandika okulikozesa ne life expectancy yeyongedde mu nsi yonna musiimeeko okay po enamugongo wati bwalowooza muganda wange kale webale nnyo naga tutubiraba ku saidi zonna tukola ekiyeri ebagaba mawulire edobozi yenkuzanyira lya Monday siryange ya ministry tunazo konsonga mwaga wano mu ggwanga Uganda nene lalikirivu laboratory tujina eri wandegeya government analytical laboratory wandegeya agenda results jeziri ojja kubosa okwango zifuna bulungi nnyo ez'Obutwa businga kutabani bafuyira ezo siza behind the news wabula tujja tuwogerako bulijjo wano zachi za government y'eggwanga Uganda government lalikirivu Government Analytical Laboratory eri wali opposite public service ewandegeya bwana po tukayoko olabe sikusinise mu America sikusinise wa genda yoko webuuze bagenda report njimwe genda ku Ministry of Internal Affairs obuze Simon Munde ne meyiso jikuwa omubuze bino wabijewa a reporter weri for public use tubikuwanze kibikuweesa lwakuba nabyogera dda wano minisitule yavuddeyo n'ebyogera bulungi nnyo ensi yonna ebitegeere okitegedde so si bigambo byange nga Kalema nedda kati oba onenya gavumenti ogenda nno gavumenti enfu kirikwadde enfu neze nkwadde already mu nsi yonna kyekiriyo kyekitambula ogamba muno population yeyongedde mu life expectancy mwawangaala nnyo gende mulago olabe namba mmeka eziyingira nga bafunye kansa bakendera oba bayongera bweyongezi kyekigamba nti no figures ebirimbo 3 ebisinga mu nsi yonna ebirimbo 3 ekisooka digitalize ekyokubiri deceit ekyokusatu statistics oshegeera akati olina okuba nga okimanyi ekyo nakyo wamma twogereko naawe okufuma yebaziwe sebo mulangira amiina nnyo sebo webale kuweereza sebo webale kuwuliriza webale byotutegeeza taata weewaawo akuwere ddala omukisa amiina sebo amazima gali nti ekitutaasa ebayibuli kyegamba nti teri kikolebwa mukono gw'amwana wa muntu ekiriraba omukisa nga twewaddeyo mu Katonda naye bwe byagamba mbu life span yeeyongedde yeetaaga kwatula mukama akuwa omukisa mbasibude nsigadde nze Simon okuve ne Kakiri omusomesa wa Bright webali nnyo na Simon okay mungubeko twogereko tuwayemu kujja kwogeramu tuwayemuko namba zange wali budde obwekiseera kiri nga ndinzeka
aba mweraba mbere bulungi basewo ne bannyabo ebyaddala kubanga teri abaga kubanga mulamu okujjako gwe weka osobakkiza mu kubakula benne bikolobero oba nedda mbere bulungi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.